Gavumenti etandise okulirira abantu abatwalibwako ettaka lyabwe okulimirako ebinazi mu bizinga by'e Buvuma ne Sangobbe e Kyotera nga mu nteekateeka eno obuwumbi 24 bwe buweereddwayo abaminisita ebyensimbi okusasula abantu bano abasoba mu 2,000. Abo bonna abalina ettaka lyabwe nga gavumenti yalitwala okulikozesa mu pulojekiti ey'ebinazi, gavumenti efulumizza ssente ez'okubasasula. Project eno emanyiddwa nga National Oil Palm Project egenda mu maaso mu disitulikiti okuli Kalangala, Buvuma, Kyotera ne Masaka. Gavumenti yali yasasula dda abantu b'e Kalangala nga wabadde wasigadde kusasula abawa ettaka lyabwe mu disitulikiti endala. Kati minisita omubeezi w'ebyobulimi Retired Major Fred Bwino Kyakulaga ng'asinziira ku Media Center wano mu Kampala ategeeza nti okusinza kwasengeka ebitabo bya gavumenti oba baliwa obuwumbi 52 bwe bwetaagibwa okuliyirira abantu bonna abaakosebwa enteekateeka eno ey'okulima ebinazi e Buvuma ne Sangobbe, wabula nga mu kiseera kino obuwumbi 24 bwe bwakafunibwawo era omulimu gw'okusasula abantu gwatandise dda. Ekitongole ekyo ne kitugamba nti tugira tusasulako esente ezo nga kikyanoonya endala okujjuza omutemwa gwonna ogw'obuwumbi 52 era twasasuddeko dda abantu 301. Mbasaba muleme kubeera na wansiwansi kubanga mwenna gavumenti egenda kubalira. Kyakulaga agambye nti abantu 205 okuva ku byalo 11 e Buvuma ate abalala abasoba mu 7 okuva e Sangobbe be bagenda okusasulwa. Obuwumbi 24 babutusindikidde nga bamanyize okubugereka nti obuwumbi 14 bwakusasula abantu ab'e Buvuma ate obuwumbi 10 bwakugenda Sangobbe mu Kyotera. Ismail Nsubuga yakusakidde Gwino ku Lwabukedde TV.